Munnamaggye atenga muwabuzi wa pulezidenti ku by'okwerinda Maj Gen Proscovia Nalweyiso alabiseko mu kakiiko k'omulamuzi Mugamelirwe ku bigambibwa nti yakunga abantu okukuba abasumba b'ekkanisa bwe bagugulana ku ttaka e Mukono. Bibanja by'abakitaffe n'abajjajja baffe si bya yusiyo. Bwe muba mulina endagaano ezatusasula wano. Maj Gen Nalweyiso yeeganye ebimwogerwako. Kati baasitula ejje lya Yesu mu baasi ne bajja ku ttaka bamanyi balina obuzibu nga tebalina security ate nga bamaze okuwulira ebyamataka bwe bitambula. Kati sirowooza nti nyinza okubeera ku kyalo n'empagira ekyokwokya babbisopu. Sirikikola era sigenda kikola. Siwagira nga nakaera nja kufa nga siwagidde ekigambo ky'abantu okwegugunga okwagala okutta abantu olw'ettaka kubanga erittaka ffenna tugenda tulireka bwe tewali agenda nalyo. Maj Gen Nalweyiso agamba nti aweze emyaka 63 ettaka kkanisa lyegamba nti lyayo kweyakulira ng'abeera ne jjajjaawe okutuusa lwe yalisikira. Siina kyapa n'emitwetwe wange sikyagalayo, saagala. Kubanga nze mpulirayo ebyamataka sibimanyi nnyo kubanga nze siina ttaka mu Uganda nakibanja era sisuubira kuba nalyo. Ono agamba newankubadde baakula bakimanyi nti ettaka lya kkanisa tebalabanga ku bakulu ba kkanisa ku ttaka lino. Sifunangako ku bakyaki. Saagala tubeerenga Greenland Bank bwe yagwa nga naye eri opposite ne Bank of Uganda. Maj Gen Nalweyiso alaalisa ekkanisa ya Uganda n'Abaddukanya yunivasite Mukono nga bw'atagenda kukkiriza kusengulwa ku ttaka kweyakulira. Nalabako ku Bishop omu ng'agamba nti abo balina ssente bagende bagule amataka. Simanyi oba ekyo kiri mu Bayibuli oba kiriridda wa simanyi. Agamba nti agenda kuzimbako n'entaana ye ng'akyali mulamu newankubadde obuwangwa bwa Buganda tebukkiriza bakyala kukikola. Saagala mataka era sigalwanira era tolimpulira mu lutalo lwa mataka ndi awo ku kibanja n'ekijja kyange kiri awo ne jjajja ali awo we twamuziika Federland teyatugaana muziika awo tuli awo ffenna nange wendi. Mu Buganda waliyo kye bagamba entaana y'omukazi tesula ku kyalo njagala ngiteekewo ebeerewo ngisange nga weeri. Ono era awadde gavumenti amagezi nti eteekewo etteeka erikugira bannayuganda okuzaala ennyo oboolyawo entalo z'ettaka zinaakendeera. Bantaddewo limiti nti buli taata ne maama bazaale abaana babiri okusinziira ku bunene bw'ettaka ly'olina oba obunene bw'ekibanja. Olina kye bayita okutuula ku timing bomb. Akakiiko kano weekali era tukeebaza kubanga ebintu ebimu bikakkanyeeko naye waliwo timing bomb amateeka tugamanyi gye gali. Jingo Francis, NTV Akawungezi.